n'olwaleero nina akaboozi akalala siirwenga onino bbireeta mu okunyumya kale nga bwe nzira okubatuuzaawo okkoowa ne leero kyenkoze nzimba wiina ekyamula kigambo kya ssanyu mmwe abasobodde okujja n'abasigaddeyo balijja nammwe olulala mujja banyumiza nga bwe yabadde engooka bagambe ensaaliddo nange bwadda ngenda bajja kugumiira nga balinza ddaddi nga balinze mukwayo omunyirivu nze asinga mbakuwanvuwa mu fuuti n'empezanga 7 bakyade badde kitya abamu be babuuza abalala yamusiiye muti ambadde nasobezza dda nnyo munansonyiwako okuba nkya muddo endongo omulenzi oyo agenze n'akubiya eggunda n'owajjaazi wamma nange nenfa omwoyo nakutekeze nali obogabana mbakuwulwa ddirisa obanga nemisinde sirina olwatubukanga nnumwakirwadde mugongo omugongo gunnuma okuweza essande ennamba nga mbeera wakasikolanga wendi ntunula owe wange yakola era wadde afumba agenda bakola okumala essande ennamba nga nze ndi awo naye naalabanga akoowa nga n'okukola obwomu tebigenda olwawo ne tuteesa ngenda omusawo ampeeyo eddagala ddagala lyawali kumala kwetoloola osooka onosasula n'okulabika ng'oyitawo n'olwokogenda awalala okwennyonnyolako eyo gy'ofuna ebbaluwa ate kulaza wujja eddagala olwatuuka bwe nali ndagidde okgenda nasangawo abakazi bananga bo balwadde musujja nansinga avaayo ayita omulwadde omulala ono avaayo naye amulaze wajja eddagala nga neetegereza omusawo naye nekkaanya nga ndaba tasomako ffe embeera neyengajjukira bantudde abalala abalwadde bajja 7 nga batuula we nnali nabo balinza aveeyo teyalwanga avaayo ayita omulwadde omulala n'ayitaayita banalabe nga bamala banabo bamala n'ayita kuba nsanzeewo nze n'ennyumba ky'omusawo okunnyomerera ng'olweyo ekyagoba abalwadde bonna genda bwe baggwawo wandage nti bambya matira nga nninda balwadde 7 kwetoloola nga wadde simanyi lwaki nansandwisa kaninda muweere nzije mbagambe bigambo mukunduyusawo olweyo twatuuka nze omulwadde n'omusawo mba nekyusa nkooye ng'asemba avaayo ng'olwo nze nzirawo alaba ekirwadde ekindya nambuuza mukwayanga lwaki wenyizanga nagala ssani yokkajjawo obusunguzi eri nga ggalawo nzije nga zeeruukinga ne mmanya ekiddirira nkuze sirinda kugambwa yampa obugenyi okulabika nga nsiima konze okuleka obugenyi buno mbasibala nga ntandika kulya okumala essaawa nnamba enfumbawo y'omusawo ono yalaala omwana ematiza ate ndi wakabyalo ku mmere eyo simala olaba mmaze omanya entamu njiriisa etukula tuba tukyalimu oludda okunsiŋŋaana ne zireeta abakazi nabo okubajjanjabako baakowoola nnansi nga teriikaawulira kunze n'omusawo gitwali naawe olabayo awoladde baalaba bayisa empaawo ayitaba ne beddirayo eri egisooka era ng'osasula ne babuzaako nti wajja otugambye okugenda ng'ate omusawo otaliyo otukooyi bukooyi kyava abatwala abajja waabagambye okugenda so yebbawo omusawo n'owulira atabba okujja ebimbisesekwa neye naswala ekimala anti bankwata omusawo ampadde ekitabo nga ntaganjula nsoma wabeera ebinyuma peegi ey'okubiri yalimu omutte ebisesa kyokka obwenzubuso towewo wankusaba linda ebyaddirira nakubwa emigga emizibu eri sajja lyagiyimba bwe yajja n'awulira ng'ekiri mu woodi kikambwe yakuba enduulu nnyonyi y'omusinde omuzibu n'abadduukirize ne banguwa nnyo okujja batuuke balaba omubbi atwala eddagala nze musajja wo n'akategeera sirina ngande essajja liri wabweru lyekalakaasa ate nga neriwumu omwe twali maama nfunda ne mmanya ngenda kufa duniya efuusa olufumu so natuya n'ebisoko bwenzintaana ng'ate n'omukazi ali wali amaziga agayiwa essajja era alaba omukazi aganya oggulawo naye noonya embazzi okutemamu oluggi kiriza komaawo byerabidde yino Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Kikaya College School Education for Development.